Akakiiko k'ebyokulonda katandise enteekateeka z'okwetegekera okulonda kwa 2026 okulaba nga buli munnayuganda kwenyigiramu. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama, mubaka bwa kamisona Sally Simbwa Kayunga. Akakiiko katandise okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinkana abantu ab'enjawulo. This year we have a comprehensive program of meeting as many stakeholders as possible so that all Ugandans are involved in the processes, women, young people, people with disabilities, security forces. N'ebintu ebigenda okweyambisibwa mu kalulu akajja bagamba nabyo bitandise okugulibwa. We have also started procuring some items required for the 2025-26 general elections. Batutegeezezza nga bagenda okutandika ku ddimu ly'okuzza obuggya enkalala z'abalonzi nga kino kya kutandika omwezi guno ku mutendera gw'emiruka. We are also going to display the list for PWs, and incidentally our target was to have the most updated list of PWs in the country. Ono agamba eddimu lino lyakukolebwa okuva ku makya okutuuka kawungeezi awatali kuwummulamu. From 20th January to 10th February, our teams will be in all over the country at parish level to ensure that we produce a credible voter register. The general update of the register will be conducted during those dates from 8 to 6 p.m. Era enteekateeka eno yakutwaliramu n'okuwandiisa abalonzi abapya. To enable eligible Ugandan citizens of 18 years and above who are not yet registered as voters to do so. N'abagala okukyusa awalonderwa wamu n'okutereeza ensobi entonotono baakukikola mu kiseera kino naye nga waliwo ensobi ezitagenda kumala gatereezebwa. The only things which may be difficult to change are theirs. That one you have to produce evidence. Mu kuwandiisa abalonzi abapya waliwo ebigenda okugobererwa omuli okujjuza empapula, okuwaayo ebikwata ku bazadde bo, okuwaayo ebbaluwa okuva ku LC1, okuggyibwako ebyenkumo n'ebirala. Ate abaagala okukyusa ebifo bye balondera nabo balina okujjuza empapula, okuwaayo ebbaluwa okuva ku LC1, okujjuza empapula ezisaba okukyusa n'ebirala. Waliwo abeemulugunyiza ku bintu ebisabibwa okuwandiisa abalonzi abapya. But why do we need a letter from a GISO? Where is a GISO coming in a process of an election, of a procedure of a person to update? Where is the GISO coming from? What law are we using? Reference was made to those who are coming for first registration, and those are persons who help in the establishment, in the verification of citizenship at the lower level. Balabudde abakulembeze okwewala okujja ssente ku bantu okubawa ebbaluwa. Babaliko obulemu abaagala okwesimbawo basabiddwa okusooka okwewandiisa mu nkalala za bonna oluvannyuma balyoke beewandiise mu zaabwe. Ababakulembera bagamba basanga okusoomozebwa okuva mu bantu abeefuula kye batali n'ekigendererwa eky'okuyisaawo ebyabwe. Omuntu alina n'ayinza ewaffe ne yeefuna aliko obulewu n'alinawo akalulu n'akafuna n'agenda mu kikiika. Wadde ng'enteekateeka z'okulonda zigenda mu maaso, bingi kkooti ensukkulumu bye yayisa birongoosebwe mu kalulu akaggwa n'okutuusa kati ebitakolebwangako. Jennifer Kabale, Agafeeyo, Gospel TV.